Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. Onagamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Nakula ewaffe nga omwana bwazaalibwa bamwazinira. Naye ate bwe nafumbirwa bawange nangamba nti omwana bamuwa ntende. Ekituufu kye kiruwa ku bibiri ku mwana. Agamba nti nakula ewaffe ng'omwana bwazaalibwa bamwazinira. Naye ate bwe nafumbirwa bawange nangamba nti omwana bwazaalibwa bamuwa ntende. Ekituufu kye kiruwa ku ebyo. Omwana nga muzadde mukole ki? Aqulu wal ilmu inda Allah. Byonna otubuulidde byewammwe, wakula ewammwe. Inna wajadna abaana ala umma. Wasajibaga nti ffe twasanga bazadde baffe nga balina enkola. Kati otuwadde enkola yewammwe ewaffe nga bakola bwe batyo. Wakula bazinira omwana. Naye ate bwe wafumbirwa ate omwami wo mu bufumba ate n'osangayo nkola ndala. Wasangayo ng'omwami aga nti fene ewaffe mu maka gammwe mwene ewammwe omwana bamuwa ntende. Abaffe ekituufu kye kiruwa. Aqulu musta'inan billah nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam arshadana ila sunanin. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatulungamya eri enkola ezikolebwa ku mwana okuva lwazaalibwa, so si kuva lwazaalibwa, okuva lw'olowooza okubeera mu mbeera efuna omwana. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu busiraamu nga yetutunuulidde wammwe gye bakuzaala gye wava neeno gye wafumbirwa, enkola za bitundu ebyo na ngeri ezo za njawulo mu busiraamu. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatulungamya eri enkola sunanil huda, eri enkola ez'obulungamu kubikwatagana n'omwana nga zitandikira ddala ku kuva ku muntu lwalowoozezza ku kufuna ekiyitibwa omwana. Okuvira ddala ku muntu lwolowooza okufuna ki? Okufuna omwana. Sa'yan, olw'okutambula nga tunoonya li talabil waladi as-salih. Olw'okubeera nti omuntu atambula ng'anoonya mwana ow'embala, omwana owuwe. Wa hadha waladu al-insan, oyo ye mwana w'omuntu. La yakunu, omwana tabalibwa mu baana bo illa idha kana salihan, okujjako nga omwana atendebwa n'ekitendo ekyokubeera nga mwana muki? Mwana mulongoofu. Yayitibwa omwana eyenyumiririzibwamu. Wa hadha bimisdaqi kalamillah. Era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu Qur'an
قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نوح nebyo byatuuka ku mwana we yagamba nti Allah wange omwana ono innabuni omwana wange ono omwana wange ono nasabahu ila nafsihi yamwebalako nagati innabuni mazima ddala omwana wange ono ali mubange ddala wa inna wa'daka alhaq. Naye yes Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an nabiyihi ngatunyumiza ku nabbi we nabbi yagati innabni mazima omuki mazima omwana wange. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amwanukula yamugamba nti ya Nuhu owange gwe Nuhu, yamuyita bwatyo ya Nuhu, ya Nuhu owange gwe Nuhu. Senga yali gwe nga gwe wali ogamba Allah era bwatyo bwe yandikuyise ng'olokompoka ne byotamanyi nakugamba nti ya Amir oba teekawo erinnya lyo nti ya Sekulima oba ya Ababakari oba ya fulana. Aye muyandi badde alokompoka nabyo nga mukazi era Allah yani muyise nti ya Madinatu ya Ruqayya. Kiki oyogedde byoyogedde owoza omwana wange naye yamugamba nti innahu laysa min ahlika, asobola okubeera omwana wo naye n'atabeera mu bantu bo. Laysa min ahlik. ahlu rajul abantu b'omuntu bantu bange abantu bange. innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih. Ekimujja mu bantu bo wadde nga mwana wo gw'omuzaala naye innahu amalun ghayru salih. Si buli zadde nti tulyanyumiririzaamu era si buli zadde nti ffe twagala kuzaala buzaazi tutyo. La, mu Busiraamu twenyumiririza era tukolerera kufuna zadde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam liyagamba nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath fadhakara minha awaladun salih. Oba omuntu okubeera nti yazadde mu nsi omwana nga omwana mulongoofu. Kati arshadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omubaka yatulambikira natulambikira bulungi entambula zetutambulamu n'enkola zetukola wakati mu kutambula nga tunoonya okufuna omwana. Kubaffe ekika ky'omwana kyetunoonya tunoonya mwana nga muki, tunoonya mwana nga mulongoofu. Bivaawa bitandikirawa? Bitandikira ddala ku lunaku lw'olowoozezza ku kuzaala omwana ne bijja mu equation kwoyo gwogenda omuzaalamu bye bitandikira. Omwana oyo gwe twogerako tazaalibwa buli muntu wabula azaalibwa bantu banjawulo. Kati olina okunoonya omukazi nga bw'omutunuulira bw'otye qualifications zize nga zizaala omwana omulongoofu. N'abawala n'abakyala bw'oba onoonya omusajja nga mu birowoozo byo toyagala wakupasinga tayimu wakubeerako bubeezi naye mu mbeera za bufumbo nga mu byobala mulimu okubeera nti oyagala omwana, omusajja gw'oyagala abeere ng'oyo asobola okuvaamu omwana omuki omulongoofu. Eyo nno siteepu nkulu. Siteepu ey'okubiri, engeri gy'omufunamu nayo wamufunye omusajja omutuufu
alabika nga asobola okuzaalibwamu omwana ne mumulera naye n'avaamu nga mwana ali upright ng'alimu akatya Allah subhanahu wa ta'ala. Omukazi wamulabye n'olabanga embeera ye ddala yasobola okuzaala omwana n'amulera endera emukola etya? Emufuula omwana omulongoofu. Abaffe otuuka otya okubeera naye atuuka okujja ewuwo. Siteepu ey'okubiri ateekwa kuweebwa mu mateeka ga Busiraamu, oteekwa bw'aba mukyala oteekwa kumufuna muki? Mu abo abamulinako obuvunaanyizibwa. Fankihuhunna biidhni ahlihinna. Olw'okwewala embeera eza haramu tezitulondoolera omwana. Muganda wange, waladu zina sharru thalatha. Lwakuba mbaka yateekako akakokkulizo n'agamba nti idha amila biamali walidayhi, omwana azaalibwa mu bwamalaaya wakusatu ku babi abameka? Wakusatu ku babi ababiri. Naddala nno senga naye asangibwa ngo bwakuze nga naye mwezi nga bazadde be ababiri. Idha amila biamali walidayhi. Eyo si gye njagala tutambule tutuuke tukola tutya wetwagala. Kati tetukwata mukyala tetuzaala baana fil haram ate nga twagala babeere baana baki? Baana balongoofu. Nasalu llaha an yafu anna wa an yatuuba alayna wa yaghfir lana. Bw'obanga mu bibalo byo mulimu okubeera n'omukyala, okubeera n'omwami ng'oyagala kubeerayo n'omwana ddala alimu obulongoofu, agwana kubeera nga yavudde mu makubo nga ddala maki? Nga magubu matuufu. Abavubuka mbalaba yensonga lwaki bino mbivuddeeyo okusinziira ku kibuuzo. Mukyawasa, waliwo n'abatawasanga, naye mulowooze mu kuwasa kulimu mu asraaru wal hikamu, mu byama ebikusike mu kuwasa mubeeramu ebibalo by'abaana, bibeeramu ebibalo by'abaana. Naye si buli mukyala nti azaala abaana abali mwesa. Si buli mukyala nti avaamu omwana omulongoofu. Nammwe abakyala si buli musajja nti avaamu abaana abaki? Abaana abalongoofu. Wabula bw'ofuna oyo alabiseeko obuufu obwo, omusiimye, alimu akati Allah twala tugende, engeri gy'onoomutuukako okubeera naye mu ngeri evaamu omwana ateekeddwa okubeera nga wastahalaltum furujahunna bikalimatillah. Wastahalaltum furujahunna bikalimatillah. Okukkirizibwa okubeera naye ateekwa kubeera nga Allah yakutadde. Allah okkuta amakubo weegali. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Thalithan, omukyala omuwasizza, omusajja akuwasizza, omufumbiddwa, mugenze wammwe mu kayumba oba mu kazigo, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga temunnabeera mu embiriri, n'okwata ku mutwe gw'oyo avaamu abaana, naye nakwatako ku kawompaawo n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala obulungi obukulimu, mu bulungi obukulimu obw'obutonde n'obwo obufunibwa mwe mubeera n'obulungi bw'ezzadde. Allahumma inni as'aluka khayrahu wa khayra ma jabaltahu alayhi. Ay Allah, nkusaba obulungi obulimu ono obw'obutonde n'obwo bwe wamutonderawo. Oyo yalimu abaana yakhruju min bayni sulbi,
abaana bagenda kuva ku mugongo gwe, bagenda kuva ku mugongo gwe, tonnabeera naye osaba Allah khayrahu, osaba Allah obulungi bwe. Olwo nookutte ku kaaniifa ku mutwe akutunuulidde, mugole atemya. Allah tusaasire oleme kubeera nga gukutteko muyaaye. Aloola naye ng'abaza, yatandikidde ddawo okubaza. Omala ogisaba naawe oteekewo omutwe, egyo emitwe gyammwe nga omukazi akwata te ku mutwe, bakukwateko naawe oteekeko omutwe, naawe Allah bakusabe obulungi obukulimu. Allah musabe abeesambye wa a'udhu bika min sharrihi. Allah nkusaba neesambye obubi obulimu ono gwompadde, yandibaamu obubi. Wa khayra ma jabaltahu alayhi, bwaba mukyala wa khayra ma jabaltaha alayhi. Allah nkusaba neesambye obubi obulimu ono. Bweyongereyo step 4, ebyo byemugendamu mwe muva omwana. Omwana ono abamwesunga n'abamulindiridde bangi okuviira ddala ku mmwe mwembiriri, naye waliyo n'abalala abamu balabwako, abalala tebalabwako. Allahumma jannibna shaitan, naye awo si weejagala, wajannibi shaitana ma razaqtana. Nembeera gye tugendamu yandivaamu ebivaamu, naye Allah bwe mba muvuddemu ezzadde lyesambe shaitan. Wajannibi shaitana ma razaqtana. Byonna mbiwummuze, amaddumu gamuwummuze, bino mbikole. Kubanga omwana kigambo kinene, omwana kigambo kinene ya akhil karim. Wajannibi shaitana, Allah tukusaba weesambye shaitani ma razaqtana, senga obaako nekyotugabiridde mu nsonga zino zitugendamu. Osoose kusoma basimala, nosaba ne Allah atangire, senga embeera ezo zivaamu omwana, Allah amwesambye shaitani. Sahafa ngamba okupapa kubeeraawo, papa ki olagawo? Basajja bakulu bwe balabanga nga omwana ali bw'ati apaaluuka, bo baagambanga nti omwana nga alinga ataliiko dduwa. Agibulwa ebyo wabiwulirako? Omwana alinga nga ataliiko ki? Nga ataliiko dduwa. Edduwa ogitegera gye bagamba. Bazadde be balabika babeeranga mu mbeera ezo. Kati bafulumye ekimwongwa, shaitani ekigajambula. Ate bakaaba. Kaana ka myaka 6 naye tekawulira. Tokagamba kigambo ne kawulira. Ne katandika okubeera ennaku yo okuva ku olwo. Ne kavubuka ne kawongera okubeera ekitalo. Kakomekkereza mu bukulu ke kasse kitaawu waako. Kaliko olubaale weewaabwe. Mpeo si lubaale. Wajannibi shaitana ma razaqtana. Namba 4, ebadde 3 nnya. Namba 5, bukeera ku makyange eddwa z'obadde osaba ng'olaba obuwufu bwazo bwe liba ttooke nga lireese eŋŋo. Eŋŋo wawe ekiwumumpu ekyo ekisooka okufuluma kye bayita eŋŋo. Bino omukiga tabimanyi. Allah bye yatuwa mu Qur'ani
yatuwaayo abazaalako abaana abalabwako abenyumirizibwamu n'atulaga gye baayita okufuna abaana abo. Mubo mwe muli omukyala ayitibwa Hanna eyazaala omwana we Mariyamu. Allah bwe yayogerako nti inna Allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisaai alalamin. Allah yamufuula wankizo ku bakyala b'ensi eno yonna, wastafaaki ala nisaai alalamin. Naye ke yategeera nti ali lubuto n'amanya nti mu lubuto mulimu ekintu, Allah yakitulekera mu Qur'ani, naye nga gwanyumyako si wa mulembe gwa Qur'ani. Ma kana haditha yuftara, zino si mboozi za kumala budde nti Allah amala obudde okutunyumizaako mu Qur'ani. Laqad kana fi qasasihim ibra. Allah byatunyumiza mu Qur'ani ayagala tubijjemu ekyokwebuulirira. Bwe yategeera nti ali lubuto yagamba Allah ti rabbi inni nadhartu laka ma fi batni, mu lubuto lwange mpuliramu ekintu. Naye neeyama gy'oli kino ekiri mu lubuto kifuule muharrara. Allah kifuule omwana ono mutufuule wankizo. Mumukuba mbuutu nakuzina semukiti ab'omusajja ng'odduka osunda watermeloni, ab'omulembe nga mutandika bu baby shower. Ebyo si bye bikulu ya akhi al-karim. Bigule naye bino byakulya bizimba buzimbi mubiri. Naye obwennyini bwoya ali mu lubuto bw'obanga olina kuweetaaga nga wanjawulo, yeetaaga nga okukwata ku lubuto gwo nga ggwe maama. Osabe Allah wa da'watu lwalidi lwaladi, nedduwa y'omuzadde gy'asabira omwana we Allah ajanukula. Kwata ku lubuto lw'osabira omwana gw'owulira mu lubuto gw'okakasa nti w'oli lubuto. Naawe omusajja, naawe bino wajja okuwuliriza, kwatako ku lubuto osabe Allah ng'osabira omwana ali mu lubuto nga Allah tannamuleeta na ku nsi. Era yaga nti fataqabbal minni, Allah wange kikkirize, ono njagala kubeera nga wankizo ng'ali mu baweereza abaweereza eddiini yo. Era Allah alaga nti yajanukula, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani. Era Allah n'atandika okumumeza nga bw'amukuza, wa ambataha nabatan hasana, buli siteegi ng'agenda amukuza olukuzo olulungi. Agenda amukuza olukuzo olulungi. Bukeera ku makya Allah subhanahu wa ta'ala thumma sabila yassara. Eryo ebbanga lya myezi egyo, wabula omwami asaba n'omukyala akola atya? Asaba. Mwe mujja kusaba muhembiriri, mujja kusaba. Sawa olukuteko olubuto oba tolukutteeko mu dduwaazo. Allah mugati Allah wange, mukyala wange ali lubuto, naye omwana gw'ogenda okutuwa. ربنا هب لنا من الصالحين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. الله wange mukyala wange agenda kuzaala, asulirira, ali lubuto, naye hab lana, bw'oba ogenda kutuwa ekkula, min azwajina, mpa mu mukyala wange oyo. Allah wange omwami wange nabaddeko naye ayinza okuba nga tulabika twafunyemu ensonga, naye hab lana min azwajina, Allah wange mu mwami wange mpa, wa dhurriyatina qurrata a'yun, tuwa omwana tatunakuwaze, tuwa omwana nga tagenda kufuuka kizibu gye tuli. alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Bujakera kumacha thumma sabila yassarahu, nga Allah agonzezza embeera ekkubo nga kafulumye. Alhamdulillah,
kafulumye bakazadde. falamma wada'atha bwe yakazaala qalat rabbi inni wada'tuha untha, ngati mukama wange Allah. Buli omu abeera n'endowooza ye giri emyaka mikadde nga tebasobola kuzuula, naye mmwe mulina sikaani. Naye sikaani y'abano omwana, ekikulwa ky'omwana mulenzi muwala bakiraba amaze kukola ate, amaze kuzaalibwa. bwe yamuzaala qaala rabbi inni wada'tuha untha, ngati Allah gwompadde mpadde wa buwala. Bulijjo enjagala wa bulenzi, naye kakati ebibalo bikyuseemu. Nali njagala kuba gwe nali njagala muwalimu abeera mu muzikiti asomesa abantu, twala tugende, naye kakati ono omuwala n'abeerawo. Walaysa dhakaru kal untha. Erinnya ono ye yali alirina already. Osobola kubeera nga erinnya waliteeseteese dda okuva lw'omanya nti omwana kuli mu lubuto wa bulenzi oba kuli mu lubuto wa buwala. Mina sunna yajuuzu okumutuuma yauma waladihi, okumutuuma olunaku lwakolata lwazaaliddwa. Wa inni samaituha Maryam, n'omukanyugirira erinnya lye mangu awo, ono ye Maryam. N'ogyotunula bamaryamu b'olwaleero. Ekitegeezo tasobola kubeera kiri, naye kale mufuule abida, omukyalo omusinza wa Allah. Maryam al abida, mukyalo omuyitirivu w'okusinza Allah. Osanga Maryam nga ye Asiya, n'obwa Maryamu bwe nga ye muyitirivu w'obujeemu ku Allah we. Naudhu billah. Siteepu zino zeetaaga okwegendereza. Emu oba ebbiri ziyinza obutamala kufuula mwana mulongoofu, wabula bimajmuiha bwe zeekuŋŋaanya laalla Allahu an yuwaffiqakuma, oba oliawo Allah n'abateebesa abaana ne muzaala abalongoofu. Naye abantu balowooza nti kasita okanyuga erinnya mukyala walonda kifu, wamufuna mu ngeri y'enfu, bw'oba ogenda okubeera naye bw'ogenda otyo w'oloseeru, bw'afuna olubuto mubeera mu kkuba mbuutu, bw'amuzadde twala tugende go n'olowooza kati linnya ki eddungi bamutuume Maryamu. Siteepu nnyendo abega zonna nfu, wabula essuubi lyonna olirina mu Maryamu mu linnya. Ya akhil karimu, bifu. So emabega tutunuulirayo ne maaso tukola tutya? Amannya, mutuuma amannya abaana, tomalaga mutuuma linnya. Either mutuume lw'omuzadde bw'oba olirina. Bw'oba tolirina, take your time. Olina ebbanga lya nnaku 7. Mina sunna tumutuuma yawma sabi'ihi, ku lunaku lwawezezza ennaku mmeka? Awo wonna tukkirizibwa tukyanoonya linnya. Odduka opapa olagawa? Istashar, weebuuze. Mwe mumanyi nalabyeko olwaleero waliwo emukono awo abaana abasekitaabwe wegoli, naye erivubuka lyayimiridde mu bantu, kuba omusajja oyo abadde musiraamu. Tabadde musiraamu, omu ku bakazi we yabadde omusiraamu, simanyi masituula. Naye evubuka lyagambye nti banzijeko erinnya ly'abawala. Simanyi timwabiwulidde. Nsaba banzijeko erinnya lyaki? Ly'abawala, bankyuse erinnya lino. Ate gombi. Wallahi bino obusiraamu bwabirabadde. Omubaka kaana yughayyiru asmaa an-nas. Omubaka yakyusanga amannya g'abantu. Mwebyo mbirabanga ebyokusaaga. Naye omu ku basahaba yayitibwanga huznu, yayitibwanga nnaku. Basajja nnaku, twala tugende. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam gati gwani gwe huznu, ekyo erinnya lye n'alikyusa.
naye sahaba oyo agamba nti natandika okulaba ku ssanyu okuviira ddala olunaku omubaka lwe yakyusa erinnya lyange, naye ebbanga lyonna nali mpangadde nga ndi munakuwafu. Kati amannya galina obuwufu bwe gavaako okukosa bannannyinigo. Era wa min huna, era awo abasajja bakulu we baatutuumiranga amannya ag'abantu abaalimu obulongoofu. Kizibuwala nnyo okusanga abasajja abakulu nga yalinnya si ye Umaru, si ye Abubakari, si ye Muhammadi, si ye yani ye Sumani, si be Baswaibu. Mannya g'ababaka olabanga bagalondoolanga. Naye ate mmwe olwo tuli ku gaddiini agag'ennaku gagendanga eri mu basenga baabwe, mugende mubasenga nakasukako kyasanze. Naye abantu abalingamu eddiini baatuumanga amannya ag'abantu abalongoofu. Ba Rukayya, ba Ummu Kulthum, ba fulana, ba fulana. Naye olwaleero mmwe mutuuma ebitategeerekeka. Mwegendereza amannya ge mutuuma abaana. Naye mu kiseera ekyo wennyini omukyala yasabirawo omwana we nti Allah omumpadde bw'ati, naye agati wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Allah wange omwana wange mutangira naawe n'abo abali muvaamu. Fe tulowooza kumpi naye ono myaka gisukka mu 2,000, naye tunuulira mu bibalo bye n'abazzukulu baalimu. Wa inni u'idhuha bika, Allah omwana omuno omutangira naawe. Maryam wakirira, si yekka yaga nti wa dhurriyataha, n'ezzadde lyalizaala. Wallahi edduwa Allah yajanukula ne ku zzadde lyalizaala. Kuba Maryam wastafaki ala nisa'i alalamin, sibaguli ate wa dhurriyataha, Maryam yazaala omwana wogo omu ya Isa ibn Maryam ali mu ba ulul azmi min ar-rusul, ali mu bataano abakira, abantu bonna abakira bannabbi n'ababaka. Ali mu bataano abasinga mu bantu. Naye edduwa jjajjaawe yagisabanga maama we wakirira. Mwe musabira mutya abaana bammwe? Okusabira omwana Allah okumwesambya shayitaani nga yakazaalibwa min sunanil huda. Eyo nuŋŋamya Qur'an. Wa min hunak, awo wewajja ekirala omaze okumusabirako mambo waddidde engulu ne bakuleetera akaana, otegeera kati akaana bamaze okukalongoosa bakaleese, akaana ko kaakano kozadde kasabireko. Kasabire n'ekikubu kyolina okukasabira, Allah kafuula mwana mulongoofu ow'omukisa wonna waaba abadde. Awo wewajja basahaba bwe bazaalanga abaana babaleetanga ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam fayuhannikuhum n'abakolako kye bayita tahanik. Bagiyita batya at-tahanik. Omwana nga tannayonka bamugayiza entende. Omubaka yabagayizanga entende nemerungukira mu malusu ge, n'ayisa amalusu ago n'agajja mu kamwa ke n'agayisa mu kamwa k'omwana. Gali naafi'a jidda, kiri naafi'a jidda, kya mugaso nnyo li am'a'i at-tiflu, ku byenda by'omwana oyo omuwere. Yagendanga okuyonka ng'ebyo bye byakulembedde. Naye omukyala mwezi mulamba asulirira okuzaala tosobodde kutegeka ntende, muli awo mwabyeviirako ddala. Kati nnyabo kino kiwasanga ewabba ewabalo, timwenajja ewaabaze
nasangayo ate ye agamba nti bamugayira ntende. Ekyo tukisanze nga min sunani lhuda, omubaka sallallahu alaihi wasallam yakikolanga ku basahaba, ku baana b'abasahaba. Tegerekese kyabbeeyi, olabanga batwalanga eri ow'enkizo, batwalanga eri ow'enkizo. Nammwe musobola okwerabako, gwe ne mukyalawo ne mwerabaka ow'enkizo ku mmwe, naakola ekyo omwana wammwe. Sekalo bw'abanga omukazi yakulinako enkizo mu kutya Allah, muleke yaba akikola ku mwana wammwe. Leka kuwoza ati omwana owange toleeta mpaka, bino si bya mpaka. Abakyala bw'olaba omwami nga yakulinako enkizo mu kugondera Allah, ye yandigwanye okukola tahanike ku mwana wammwe. Ntegerekese ekyo kiri min hadi nabawi, olunaku mu kiseera omwana wakola atya, wazaalibwa. Awo nno walwalidatu yurdi'na awladahunna, walwalidatu, olwo oluwalo lw'abamaama, eyo namba mmeka? Namba 7. Oluwalo lwa maama ne lutandika olw'okuyonsa omwana we. Omwana anaaba omuntu ayonka mata ga muntu, Allahumma okujjako nga amata tegakola gatya, naye omwana agwana kulerebwa n'amata ga buntu. Ebbanga lyanamuyonseza lyonna lyanaasobola, naye bw'aba ayagala kujjuza bbanga liyonsebwa, hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ardaa. Omwana wo muyonse, bw'oba osobodde okujjuza emyaka 2 nga kiyonka bwe kidduka, kiriyonka n'okuyimirira kiyimiridde, kiyonke. Gwe naawe omusajja leka gati ate ebbeere ligwa mwana. Abaami bayomba n'abakazi bali ku bunkenke. Ebbeere n'omwana, omwana kyo kisinga okubeera ekyaki, ekyebbeeyi. Ku bibiri, ku bbeere n'omwana, omwana ye waaki weetaaga mwana okusinga bwe weetaaga ebbeere. Gwe omukazi gwe gwe ŋŋamba, naawe omusajja oba alinabeera mu mbeera ki, oneeteteekanyiza eyo, naye leka omwana akola atya. Mujja kutuuka ekiseera nga Allah abaleseewo, ng'ono omwana gumwetaaga abategeere, nga n'ebyamabeera temukyabitegeera, naye nga mwetaaga omwana abafaako, mwetaaga omwana alimu obulongoofu. Naye nga gwe musajja wattu n'ebbeere tokyalinako bwetaavu. Kale nno abakyala, irdaa'u, okuyonsa abaana kigambo kya bbeeyi mu Busiraamu, kigambo kya bbeeyi eri abaana bammwe. Fahimtum? Bali baba mu kuyonsa masha Allah, ate mmwe wa ala almawludi lahu, bakuzaalidde rizquhunna, gwe sunda byenda. Wa ala almawludi lahu, bazaalidde gwe, bakuzaalidde omwana, kakati rizquhunna, gwe yigga balabirire. Ajibulu obwe Busiraamu, oli ali mu kuyonsa gw'oleeta watermeloni, oli ali mu kuyonsa gwe bw'oleeta obuugi, bw'oleeta amata, gwe bw'oleeta ebyenda. Wakiswatuhunna bilma'ruf, ate ng'okikola mu mutima mulungi, mu mutima mulungi, nga toli mukake. Fahimtum? Nga tulera mwana waffe, nga tubuusa masha Allah, bwe tusaba okumusabira tekujja kukoma.
ebbanga lyonoomala ng'oli mulamu. Bw'anaaweza ennaku 7, bw'anaaweza ennaku 7 nga sunanu zijja endala. Sunanu omuli okumusalako enviiri ze yazaalibwa nazo. Wayumaatu anhu al-adha, wayumaatu anhu al-adha. Ombaka yaga nti omwana oyo yagibweko ekyenyinyalwa. Enviiri ezizaalibwa n'omwana, ezizaalibwa n'omwana ombaka yakiyita kyenyinyalwa. Abakazi muleke kububumbirira bubumbirizi. N'omusanga nga basanirira, ombaka yagamba adha, yagamba kyenyinyalwa. Temubumbirira, mubukole ki? Mubusaleko. رأيت عند بعض الإخوة يفرقون بين البنت والولد. نلبيكا abamu abaawula wakati w'omuwala n'omuki n'omulenzi. Naye ma ra'aytu lidhalika dalilan, sikirabangako bujulizi bugamba nti omuwala yitakola atya tasalibwako, kubanga kyemmanyi obujulizi obwesembesebwa nti enviiri z'omukyala ono ate si mukyala. Muga nti enviiri za mukyala ono si muki, ono si mukyala. Enviiri z'omukyala ye muntu omukulu nga kyewunda kye kyakwewunda kye nga ye, oba kyakwewunda kye eriki eri omwami we. Amma ono miskina, miskina. Saate era sirabangayo ebyo mubisomeraawo bwe batukobaga nti enviiri za mwana omuwala bazisaleko, nga muga nti anti enviiri z'omukyala. Naye sirabanga yalesa enviiri za mwana oyo mpaka lwali kula nga tazisaze. Muzisala gyali omwana naweza omwaka nga tasalibwangako nviiri, era muzisalako. Kakitegeeza nti shaitaani yetulimba netulemesa okukola kiri, ate bwe tutuuka eri nga tumaze okuvaamu netulaba nga ate kya bulijjo. So enviiri z'omwana alladhi ara wal ilmu inda Allah, ti omwana enviiri zazaalibwako nazo zikola zitya? Zisalibwako, kuba ombaka yakiyita kiki? Yakiyita kyenyinyalwa. Ku nnaku ez'okumeka? Ku nnaku ezo 7. Enviiri ezo omuntu azitunuulira butunuulizi kya 8 oba kya 9. Waliwo gwolaba nti enviiri zibadde nnyingi, ne wabeerawo ne gwolaba nga enviiri zibadde ntono. Omuntu akwatayo sadaka, akwatayo saddaaka bwe ziba nnyingi nga yavunaanyizibwa, bwe ziba ntono n'okwatayo saddaaka esaanidde n'obeera nga tatasaddaku bihi, n'obeera ng'ogisaddaaka. Teriyo minzaani epima nviiri, teriyo minzaani ekola atya? Teriyo minzaani mu Uganda gye nali ndabye pimibwa nazo nviiri z'abaana. Naye tunuulira enviiri z'omwana, mwenna muli bazadde kujja kuba abatannazaala, naye olaba nti enviiri omwana abadde na nnyingi oba abadde naki oba abadde na ntono. Naye tasaddaq an sha'rihi, saddaaka yo saddaaka ku lw'enviiri. Byonna bino tunoonya ki? Tunoonya oba oliawo Allah omwana waffe namufuula omwana omuki? Omulongoofu. Saddaakira abeetaafu. Fahimtum? Ekirala wayuaqqu anhu, era ne musalira aqiiqa. Abantu bakola birthday za bukadde, gwe n'obeera n'omwana w'omuwala n'olemererwa okusala okuteekateeka, osaleyo embuzi ey'emitwalo 25 ey'emitwalo 30. Naye nga naawe oyagala obulongoofu bw'omwana wo. Bw'abeera mulenzi ne tumusalira embuzi mmeka? Embuzi 2. Hadi hiya sunna. Ekyembuzi emu ku mulenzi shazun, si kituufu. Ekyembuzi emu ku mulenzi linda mpaka Allah lwali kuwa obusobozi obw'embuzi emmeka? Obw'embuzi 2. Tegerekese bulungi. Ekirala twabuuse ensonga y'omukyala. Abafu olunaku omwana bwazaaliddwa tumwaziinira mu bitabo 2, Tuhfatu al-Mawdudi fi ahkami al-mawlud, ekya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, bwe yali alambika ebikolebwa ku mwana ng'azaalibwa,
yaleetamu hadithi ya Rafi' ya Abi Rafi' ng'alaga nti Hasani bwe yazaalibwa muzzukulu wa nabbi, omubaka yayazinira mu ddyo we mu kutuuka okwa ddyo n'akimira mu kutuuka okwaki okwa kkono. Hadithi ya Abu Rafi eyo yeyeesembesebwa wonna woonoosanga abaaziinira omwana. Tinabbi yayaziinira mu kutu kwa Hasani okwa ddyo n'akimira mu kutuuka okwa kkono muwala we Fatima ng'amuzadde. Hadithi ya Abu Rafi' ntegerekesa bulungi. Lakin alhadith la yathbut, alhadith la yasih. Hadithi sinki, hadithi sintuufu. Ayagala okumanya obutali butuufu bwayo nezo ezandyeyambisibwa nti zigiwanirire efunemu ku maanyi oba olyawo ebeere hasanu li ghairihi, ate ze esinga okubeera enfu. Muzo mwe muli eya Hasani yennyini. Hasani ono eyayaziinibwa mbona yalina waawe kyagamba. Ntegerekese bulungi. Ennambika eyo ekenenuula hadithi eyo n'ogikulambikira obufu bwayo bw'oba oli muwalimu, kyabbeeyo okusoma ku kitabo bakiyita al inshirahu fi adabi nikahi, kya muwalimu ayitibwa Abu Ishaq al-Huwaini, akyali mulamu. Abu Ishaq al-Huwaini hadithi eyo zireta bulungi, n'alaga nezo ezaagala omuntu zeyesemesa gati wadde ali nnafu naye waliyo neeno oba olyawo zikiwaniriramu nefuna ku maanyi. Si ntuufu. Nezigiriwanirira zesinga okubeera ennema, kale nebeera nga yo yonna ki, nebeera nga yonna mufu. Bwefa nekyerambika kiki, nekyerambika nekifa. So n'okuleekaanira mu matu g'omwana omuwere mu iyaduramu ye ekyali ennafu, mutuyambeko nedda, temutwonoonera amatu g'abaana. Mutegerekese bulungi. So ekigambo kiwaleka ewammwe, kyemwakolanga ewammwe, ekyo kyo kifu. Ababadde bakikolera ku bujulizi obwo, naye obujulizi obwo si buki. Abawangaalidde mu tabuliigi muno, embeera eyo yasooka kusomesebwa etyo nti twaziinira omwana, naye oluvannyuma lw'okwetegereza hadithi eyo tuzze tukijjulula tubaga nti ekigambo ekyo si kiki, obujulizi si buki, si butuufu. Nalaba n'ekitabo ekirala al ahkamu shar'iyya, ahkamu al mawlud fi al fiqh al islami, muzingo munene bwe guti, risala ya doktora ndowooza, naye yagwa mu nsobi eyo n'alambika nga alaga nti kikkirizibwa, naye ekigambo kugambye wonna w'okisanga obujulizi bwakyo si butuufu, bukole ki, ekigambo ekyo kireke. Kola ebirala, kino kikole ki, kino kireke. Tugambye aqiqa eyo twagirambululako emabega, okusalako enviiri tukwogedde, okusaddaaka awo tukoleze kutya, tukwogedde. Mu ndera y'omwana ndowooza olwali tujja kukoma ku kibuuzo ekyo. Mu ndera y'omwana mwe muli okubeera nga obulongoofu bwammwe mu abazadde ababiri. Omwana alerebwa, anaabeera omulongoofu, alerebwa ne salahul walidaini, alerebwa n'obulongoofu bwa maama, n'alerebwa n'obulongoofu bwa taata. Abaana abo obulongoofu babuyonka. Allah subhanahu wa ta'ala abukuumira abaana. Mulongoose eddiini yammwe, abaana bammwe bagibalabireko okuva ddala nga bato, naddala we batandikira okutegeera. Kyabbeeyi abaana bammwe okubeera nga kye babalabako, nga babalabako busiraamu. Maama, taata, kigambo kikulu.
olaba Mariyamu gwe twenyumiririzaamu wakafalaha Zakariya yakulira mu mikono gya mubaka Zakariya nabiyyu min anbiya illah kati okuvaamu ng'afaanagana bw'atyo tekyewuunyisa. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi n'okutta natta omwana ataabe mulongoofu olw'obulongoofu bw'abazadde be. Omwana asangibwa mu suratul Kahfi, Khidri gwe yatta yali muto naye Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula olw'obulongoofu bw'abazadde be. Wa kaana abuhuma, bazadde be baali balongoofu naye Allah yamutta ng'akyali muto. Naye Khidri yagamba Musa fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kyalidde tekisaana omwana ono we yandikulidde azaalibwa abazadde ababiri abalongoofu ate abeere nga ye abadde ajja kubeera kiwagi abadde ajja okubeera nga si mugoovu ku mateeka ga Allah. Allah n'ayagala ayubdilahuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhma. Allah yagala abawanyisizeemu anaabeera n'omutima omuyonjo ogutali mu bukafiiri, ogutali mu bushiriku, obutali mu bwakiwagi. Wa aqraba ruhma, ate anaabeera omusaasizi nga bo bakuze gye bali. Olaba obulongoofu bw'abazadde bwe bwafuukira ensonga Allah n'okubajjirawo omwana ate abe mulungi mu bukulu. Bw'onoogenda owangaala n'abaana bawaka, waliyo abaana nga tonnamusomesa swala naye olw'okuba agenza okutandika okutegeera ng'alaba maama asaala, omusanga basaala abo eswala ezo mwe bakunaamiriza nga bwakola ati nga gwe bw'osaala. Anaagenda okuweza emyaka 7 ng'eswala agikuma budinda kyewuunyisa naye nga yagiyonseewa, yagisomyewa, yagisomye ku bulongoofu bwati. Omwana wagenda okukulira mulongoose amayumba gammwe, mulongoose amayumba gammwe mwe mukuliza abaana. Zakariya yajja Mariyamu mwawaka, kullama dakhala alayha Zakariya almihrab, kullama dakhala alayha Zakariya almihrab. Zakariya yamuteekera akantu wali mu ssinzizo n'amuteekera yaawo. Mariyamu yamukuumiranga mu kifo ekitali mu bwonoonefu. Naye bwe yayingiranga waali mihrabu ye ma'bad lyessinzizo, naye buli wayingiranga wajada indaha rizqa, yasanga nga Allah yamuwaddedde ebyokulya. Amaka gaffe agamu tegakuliramu baana, amaka gammwe galimu music, amaka gammwe TV zammwe mwagaano zirongoosa, abaana bye balaba byewuunyisa. Abaana bammwe mubawadde taabu ze mutafuga ne mbakulira mu wifi ne mubuteeka awaka, balaba buli kyonna kye basanga. Ayagala okugjamu omwana. Lwaki kino tukyogeddeko? Mu byebbeeyi omuntu byakola mu nsi 2-3 byokka temuliko kyakona. Emirimu emirundi gyokoleramu gwe nga gwe kyekisooka. Sadaqatun jaariya giwakozeemu kyekyokubiri. Ekyokusatu mu nsi omuntu akolamu kiri eki? Awwaladun salih, kuteekateekeramu mwana, Allah n'amuwamu omwana n'amufubako n'abeera mulongoofu, teriyo kirala. Mulongoose amaka mwe mulerera abaana, mulongoose amaka mwe mulerera abaana. Bwe bavaamu omwana w'omuntu agwana okubeera nga ku myaka 7 omulagira okusaala. Omubaka yaga nti muru awladakum biswala wahum abna'u 7 sinin, mulagira abaana bammwe swala nga balina emyaka 7. Nakugambye nti omukyala asaala waka n'abaana be abato bayimirira mu swala, asaala bazanyira awo mu maaso bwe bati, bwe kakutamayo
bwe kavuunama nga tonnavuunama, bwe kavaayo, bwe kajja ku mugongo. Hatta omubaka yajjanga nabo mu muzikiti ba Hasan. Omubaka yasaalanga wa huwa hamilu umama, ng'amusitula baana bato. Omubaka yavuunamanga, Hasani najja avuga akabalaasi ng'abeera ku mugongo gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, avuga kabalaasi. Naye ng'omubaka akulembedde abantu, abantu ne batuuka okunuuka aveeru nga tuluddeyo. Agenda okubanga omubaka akyaliyo n'asigalayo. Omubaka bwe yamalanga okusaana gati, ne bwe mulabye mbadde nkeerewa, mutabani wange ono abadde akyalina obwetaavu ku mugongo gwange ne muleka amale okufuna okumaliriza ekyetaago kye, abadde akyavuga kabalaasi. Mwe muli bakambwe ennyo, bwe kakulinnya ku mutwe ng'okasikayo, okasikayo obukisisi, bwe kaba kategeera olumaliriza bwoti ng'okambuwala. Naggaana bwe mba muswala saaga kunku. Abalala muyomba ng'abaana babaleese mu muzikiti, musoma hadisi enfu, jannibu subyanakum wa majaninakum almasajid, mumwesambye abaana bammwe abato n'abalalu bammwe emizikiti. Hadisi maudhu. Wama webale kube kujja na muto. So omwana w'omusiraamu ku myaka 7 eswala aba agimanyi nga tumulagira akola atya, nga tumulagira asaale. Khitaman namba mmekeeyo, namba 10 mukyekinge engeri gyemuwagalamu entegeera y'abaana bammwe, engeri gyemubasomesaamu. Taalimuhum alilma nafi', okubayigiriza knowledge egasa okuviira ddala nga baana baki, nga baana bato. Mbayigirize knowledge egasa okuviira ddala nga baana bato. 11 raqibu, mulondoole ennyingira n'enfuluma z'abaana bammwe. Omwana w'omusiraamu tafulumira waayagalidde, tayingirira waayagalidde, okuviira ddala nga muto. Abaana b'abasiraamu tebaba bakyetwala, kubanga mu kufuluma okwo gye bagendera ewatakola watya, ewatasaanye, gye bagendera ewatasaanye. 13 musupiidi okusunsula emikwano gy'abaana, okusunsula emikwano gy'abaana. Omwana we si buli omu nti azannya naye, muli ku mizigo, niye abaana b'abantu bali spoiled, abaana bwonoonefu. Kato wabbeetu mwana wo kubeera n'abaana bwonoonefu. N'ebirala bingi naye obudde tebusobozesa kusukkaawo. Ekibuuzo ekyo kijja kutumala, ekibuuzo ekyo kijja kukola kutya, kijja kutumala. Tutunuulidde obukulu bw'okubeera nti omuntu yegendereze butya bw'aleramu omwana we, naye omwana we oteekwa kumulera endera emutwala mu baana okubeera nga omwana wo oba abaana bo nga balongoofu. Ekyokubiri tugambye nti okuziikula kabbuli y'omusiraamu kye kimu ku ebyo ebitakkirizibwa. Tomala geemolera ku kabbuli ya muntu muki, ya muntu musiraamu. Walil hadithi tatimma insha Allah. Naye tahanik kyabbeeyi mu ndera y'omwana, ate okuwazinira omwana hatha mimma lam yathbut, si kinywevu mu ebyo ebibadde bimanyiddwa mu bye tukola wakati nga tutambula mu kulera omwana. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International
program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamaiz International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamaiz International Academy. We make your child's dream a reality.